Yes, nkuletedde speech ey'omukulembeze w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'akoze ebigambo byayogeddeko ne bannayuganda abawangalira e Kakumiro. Omukulu Nabbanja be yabadde ategeezezza nti tebageza ne bava mu mayumba gaabwe singa His Excellency ne ttiimu ye baba bazze mu bitundu bya Bunyoro. Ogenda maaso n'okubanga bakampeyinga kakati ekibaddewo kyengenda ogenda maaso n'okubanga nkulaga poliisi eyiye amawanvu n'abampi mu kisaawe ekyekakeeka ababadde wagenda okuweera okuwogera kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga n'afande mu kiibi basajja abaduumizi ba poliisi mu bitundu bino n'atowa order sound system y'ekibiina bwetyo nebanga ewambiddwa emizindalo gitwaliddwa sound system His Excellency kwabadde alina okwogerera etwaliddwa ekisaawe wabadde alina okubeera kisaliddwako era ne batuuka n'okuteekamu helicopter esobola okubanga esalako ekisaawe kino okusobola okugezaako okumulemesa okwogera eri bannayuganda naddala abawangalira mu kitundu kino nga bwe njagala olabe mbikulage bulungi nnyo nga sinaba kubanga ngenda wala wabula ngenda kukulaga n'ekitundutundu ku speech gy'awadde asobodde okuva ku ekyo ekisaawe jukira basoose kumubulookinga kakati ate mu kakodyo aka poliisi okwagala okumukeereya n'asobola okubanga yakabuuse agenza okutuuka ku venue wagenda okubanga ayogerera ng'abasajja ba poliisi baasazeeko ekisaawe wabula asobodde okubaako obugambo butonotono bw'ayogedde agenza okulaba nga ne helikopita ya poliisi yasimbiddwa mu kifo wennyini wabadde ali supposed okubanga ayogerera wabula agenze maaso n'okubanga agenda ku venue endala era ku venue eyo gy'akoledde speech ye gye ngenda okubanga nkulaga kakati wenkoledde olutambi luno ng'avudde e Kakumiro n'agenda ekikuube kubajjukira olunaku olwaleero program yabadde yakubeera mu district 2 okuva e Kakumiro agenda ekikuube kakati e Kakumiro bamulemesezza okwogera ku venue eyasoose oluvannyuma lw'ekitongole kya poliisi okuyungula abawanvu n'abampi ne batuuka n'okuleeta helikopita ne bagiteeka mu kisaawe wabadde alina okubeera ng'ayogerera bw'atyo n'agenda ku venue endala gy'asobodde okuba ng'ayogerera nga bw'ogenda okuwulira ebigambo bye ngenda kuba nga mbikutuusaako wabula nga sinnabikuwa kansooke nkulaga embeera nga bw'ebadde ku kisaawe ekyekakeeka wabadde alina okuba ng'abeera mu bitundu by'e Kakumiro ne bamulemesaawo n'alyoka agenda ewalala embeera ebadde yabunkenke nnyo sooka ogirabe then oluvannyuma nzije nkuwe okwogera kwe oba speech gy'akoze bw'abadde amaze okuba ng'atuuka e Kakumiro ku venue ey'okubiri gy'agenze maaso n'okuba ng'ayogererako. Mugambye Mukibi akola ekisoboka yenna okukyankalanya babakubyemu pepa sipule abantu wena njagala mubeere ba mirembe. I want you to be disciplined. I want the world to see. Nabbanja effujjo ly'oliraba oyagala okukosa obulamu bw'abantu olw'okuba toyagala abantu bajje wali Kyagulanyi. All the people in the world, I want you to watch what is happening in Uganda right now. The police, led by Ron Muchibi, we are supposed to be here. I'm a presidential candidate, but look what the Uganda police is doing. You have brought a police helicopter and you park it on our venue. We told you from the beginning we are not going to be violent. We are non-violent, we are law-abiding citizens, but we are not going to be intimidated. Twabagamba tuli ba mirembe tugenda kuma discipline naye tetugenda kubatya buli kye tukola kiri mu mateeka. Njagala okasaba mwenna temulwana n'abasirikale temulwana na polisi. These are our brothers, these are our sisters. These people also need liberation. Those police officers you see, they need olwaleero tubadde tulina okubeera wano naye poliisi yajja netwala ebyuma byaffe. The police has taken away our sound system and the police was trying to block us from coming to this venue and yet we're supposed to be here. Poliisi teyagala tubeere wano kubanga Nabbanja atya. Naye njagala babuulira ffe tuli twamalirira. Uganda yani? Uganda yani? Wali kabendera eno bendera yani? Bendera yani? Yes, bendera yape. Abana inchi sita everywhere.
Hello. Abana ba Kizita, abana ba Bunyoro, kabalegalega. Kakati. First of all, nsanyuse nnyo kubalabako. Kandi munzikirize mbazo mu Luganda. Nimanye Luganda ni mwetegereza kurungi. Amabara ni mugamanya. Nempako yange nayo ni mujimanya. Nempako yange arari. Kati kambaza mu Luganda, linda koma lokubaza mu Luganda go abanyimirire wange. Kakati okusoka nabade ku TV nenda banabanja nga bagamba Bobi Wine waja musigale waka temuvayo aliwana banja kati ulira oyo nabanja kubanga yayogedde bwatyo mumugambe nti mugobye. Ate ndi serious mukoze ki oyo mugobye mugambe bwe mmala okulaira taje nakuddamu kubeera prime minister kubanga takwalifyinga nakukwalifyinga. Omanyi oyo nabanja bambi sister wange naye eddira mbogo naye buli famire ebeeramu omuntu ngali bwatyo oyo nabanja temumunenya. Oyo nabanja siye nabanja omu eyagamba tino right honorable Anya yafiira Seattle e UK mumugambe Seattle eri mu America teri UK. Oyo nabanja siye nabanja eyagambye mu Uganda erina square kilometers erina road network ya kilometers 610. Oyo nabanja musaasire. Mugambe ye lwaki mugamba nabanja twamugobye dda. Kakati njagala okubebaza mwenna, njagala okubebaza abantu b'Ekisiita okuvaayo mu bungi. Abamu kumwe temundabangako, abalala mwandabako nga nzaawe Ekisiita bakubira omuziki, abalala mundaba ku TikTok. Mubagambe Bobi Wine tumulabye nga wakabi nga azimba. Njagala okubebaza okuvaayo mu bungi ne mujja nga babatiisiza ndabye amagye nendaba mamba nendaba ebimotoka bya tiagasi naye kirungi nnyo temulinzeze kubagamba abo batutya. Njagala n'okwebaza abatuwadde ekifo kino bambulidde kinabanja yageze nga tiisa buli muntu awadde ekisaawe era bamugambye wano ti kino si kisaawe mwasayewo obusaayi ne mukolawo ekisaawe. Njagala mugikume nga memore kubanga bwe naakomawo kino ekifo tujja kukijjukira kimwe mwakitandikawo. Bangambye nti nabanja yagenze nga tiisa hoteli zizonna nti Bobi Wine tasula wano. Mumugambe nabanja newe njagala nyinza okujja n'ensula mu Stenson. Nsanyuse nnyo abaana b'e Kakumiro, nammwe era nsanyuse nnyo nsanze nga bataddewo ennyonyi mu kisaawe bwe Kakumiro nga poliisi yetolo embagamba songa ne basonga era tuyingire mu kisaawe era ne twogererawo. Kati ekyo njagala kibalage nti bwe tulekeraawo okutya nabo balekeraawo okutufuga. If we lose our fear, they lose their power. If
If we stop fearing, they stop ruling. Ekyo njagala musoke mukimanye. Laba emyaka gyammwe. Laba emyaka gyammwe. Abasinga ano muli baana bato. Myaka 18, myaka 20, myaka 25, myaka 30, myaka 35. Abayina myaka na muli batono nnyo wano. Babeka ng'oyina emyaka 40 n'okwengera waggulu. Labayo. Olaba kati ekyo njagala ntandikirawo. Bannange muwulirize. Kibadde emyaka 40. 40 years. 40 years of pain, 40 years of dictatorship, 40 years of corruption, 40 years of backwardness, 40 years of suffering. Emyaka 40 labayo oluguudo luyite Kisiita. Emyaka 40, emyaka 40. Mulina eddwaliro we basobola okulongooseza omukazi. Singa omukazi alema okuzaala wano Kisiita kitegeeza aba agenda kufa. Muina amasomero muina secondary schools zimeka wano. Muina secondary schools zimeka wano. Kubantu bameka. Muina university meka. Mu Bunyoro mulimu university zimeka. Kakati nzize kubabulira. Manyi bulungi nnyo nti ebizibu ebyo bibiri byonna. Ebyo ebizibu byatawanya bajjajja baffe. Bajjajja baffe. Ebyo bizibu byatawanya bajjajja baffe ne bitawanya ne bazadde baffe. Museveni bwe yajja mu 1986 bangi abasinga ku mwe baali tebabazadde. Nze ondaba mwenna mbasinga obukulu nenze nalina myaka 4 Museveni we yajjira wano. 4 years. Gibadde emyaka 40 bajjajja baffe ne babatwalako essuubi lyonna, hope yonna. Bajjajja baffe bagenda ne balwana nga bamanyi oke tugenda kulwana, tugenda kufuna enguudo nnungi nga ziyita wano. Abaana baffe bagenda kusoma bulungi, abakazi baffe tebagenda kubonabona, amajja tegagenda kubonyabonya bantu baffe, tebagenda bagoba ku ttaka. Bajjajja baffe ne bababba. Bazadde baffe ne balowooza nti bagenda okubeera n'essuubi eryo. Bazadde baffe nabo babakadiiza, abasinga bafudde. Kati ffe be babba, abaana baffe kati bakuze. So njagala okubabulira mikwano gyange nti saagala tuddeyo mu bizibu byonna byonna. All the problems are here. Bababbyeko amataka gammwe, bababbyeko buli kimu, naye nzize wano kubawa essuubi. Ate essuubi teraba numbers. Laba abantu abali wano ate sabo bokka manyi nti abasinga wano mubeera ku TikTok. Bameka babeera ku TikTok wano. Good. Mwalabye ekibadde, mwalabye ekibadde Busoga, mwalabye ekibadde Tororo, mwalabye ekibadde Ebusia, mwalabye ekyabadde Buganda, mwalabye this morning mulabye ekibadde Hoima. Kati njagala obagamba tewali kisobola ku stoppinga change. Tewali kisobola ku stoppinga change. Step number 1 gye twali tulina okukola kwe kumanyagana. Kubanga buli omu yali asafaringa yekka. Ngobeera ovuga bodaboda y'enfufu ne kuba nayo n'omwana. Bino birikyuka naye nga tolina kyakola. Otwala mukazi wo mu ddwaliro n'afa oba nga tolina sente zimujjanjaba n'ogamba bino birikyuka. N'ogenda ne bakubba, n'ogenda ne bakusengubula ku ttaka lyo. Ekyo kye tubadde tusafaringa. Najja mu 2021. Mu 2021 nga njagala babulira bino ebintu byonna. Naye Museveni nga tatukkiriza kusinkana. Lwaki? Nga yekwasa COVID. Ng'agamba waliwo COVID. Naye nga kyatya tayagala mba twetunule mu maaso. Because bwe mbasisinkana ne mbalaba namwe ne mundaba ne twetunula maaso, njagala okubuulire mu biseera by'abajjajjaffe batuyigiriza nti these two eyes are the windows to the soul. Bwe nkulaba naawe n'ondaba waliwo so much power, waliwo energy wakati waffe, waliwo miracle wakati waffe. That is why I'm here. Eyo nsonga lwaki nzize mbasinkane baganda bange, basisinkane bakyali bange, tutunule ffenna mu future. Message gye nsooka olunaku lwaleero nti bisobola okukyuka. Ate waliwo already plan gye twakoze, plan egenda okukyusa bino byonna byonna. Plan bagiyita a new Uganda now. Bagiyita batya? A new Uganda. Uganda tegeeza ki? For a long time mwali mulaba Bobi Wine good nga mwagala kyali wame Bobi Wine, naye this time nzize bagamba mulonde nga temulonda Bobi Wine, nga mulonda New Uganda, nga mulonda idea, nga mulonda that dream, nga mulonda kyekirooto, nga mulonda yo plan gye bayita New Uganda. Mweyo plan tugenda kola bwe tuti. Number 1,
tugenda kukyusa obukulembeze to putting an end to dictatorship. Banange tuswala mu Africa yonna abantu batunulira bagamba Uganda is the youngest country naye president abafugide emyaka 40 alina myaka 85 yena takyamanyi na wali alowooza ali mu 1925 naye atufuga kati ensi yonna abantu bonna batulaba balowooza Uganda tuli basiru balowooza tewaliyo bantu bakabinga mmwe nganze ngaffe bonna bali wano. For a long time bakozeseza abantu baffe okutu enslavinga bane Museveni tasobola kujja wano Kisiita oba wano Mbunyoro naba enslavinga omanyi kikyakola afunayo ba stooge waliwo be bayita ba stooge ba agent najja nga ba colonialism abantu be Bunyoro njagala mumanye nti ne mu colonialism abazungu bajjanga wano nga bafunayo wekitiibwa omu bafunayo boss omu bafunayo religious leader omu nga jjanga alimbalimba mwe nga babafuga. Museveni bwe yajja wano afunayo abantu basobola okukozesa abatafaayo ku bantu baabwe abantu nga bannabanja abantu nga babalamu. Njagala kubabuuza abantu bawano mu baana bonna be musomeseze wano kyogamba Nabanja yasinga amagezi kyogamba balamu yasinga okutegeera kubanga singa ali ategeera yandibadde alaba nti Bunyoro is rich but the people of Bunyoro are poor. Wano we muyimiridde ku bugagga muyimiridde ku oil muyimiridde ku minerals ensingo bungi ensi zonna zikulakulanye nga zikozesa mineral wealth. China teyina bya bugagga nga bemuyina singa Abachina be baali wano singa olaba zi skyscrapers singa olaba zi airports singa olaba zi universities singa olaba amalwaliro n'amasomero. Museveni akimanyi nti wano waliwo bugagga naye nga dictator yena kyakola dictator akozesa obugagga bo okufuula slave. Banange zize kubagamba wano kasita mu realizing nti muyimiridde ku bugagga temugenda kuddamu okufuna mirembe era saagala mutima gwammwe gusetolinge. Njagala buli ku makya obwongo bubeere nga bikutawaanya njagala buli ku makya obeere ng'olowooza ng'ogamba I am born in the land of Kabalega. Bajjajja baffe balwana n'abazungu bino abazungu baali bagala kubitwala bino ebyobugagga baali bagala kubitwala mu 1962 bajjajja baffe balwanyisa abazungu ne babagoba. Bajjajja baffe ne balowooza nti abaana baabwe kati bagenda baabwe ensi yabwe egenda kukyuka. Uganda ebeera osobola okukyuka nga Kenya tetusinga bya bugagga naye kubanga balina abakulembeze abalowooza ku nsi zaabwe kubanga balina abakulembeze takuŋŋanya abantu n'abawaayo 10,000 n'abawaayo 10,000. So now this is our chance. Bannange okumala emyaka mingi Museveni abadde atuvugira ku mundu naye bali bafala bali generation z'abafala baafa ne baggwawo abalala baakaddiwa ne waddawo ne generation endala nabo ne bafa oba ne bakaddiwa. Kati waliwo generation eno yemwe musalawo oba mubeera basireemu oba mubeera free. Olunaku lwa leero njagala kubasaba mikwano gyange mugulewo amaaso gammwe mugulewo obwongo bwammwe mulabe nga bwe ndaba mulowooze nga bwe ndowooza. Mikwano gyange tusobola okukyusa ensi. So mbadde mbakubira tochi mu Uganda empya nti first and foremost tugenda ku endinga dictatorship. Tewagenda kuddamu kubeerawo president agenda kufuga Uganda myaka 40. Tewagenda kuddamu kubeera president nga yalonda abalamuzi yalonda buli kimu ng'alinga Katonda. Tewagenda kuddamu kubeerawo president nga bw'abajja basiba abantu ne baggalawo amakubo na byonna. Tewagenda kuddamu kubeerawo president nga famire ye yefuga eggwanga nga ye yafuga ye president omwana we yakulira amagye mukazi we yakulira ebyokusoma muganda we yakulira bakisi zonna. Tekigenda kuddamu kubeerawo. Bajjajja baffe balwana so that everybody has a chance. Ne kakati Uganda Museveni ayagala gifuula kingdom obu lwakitula. Uganda
Museveni ayagala gifula kingdom ye nti ye abafuge aletene mutabani we oba yakubiddwa atya abeyo n'omuzukulu we no ekyo nga tukimaze mikwano gyange mu Uganda empya togenda kuddamu kulaba enguudo zifaanana bwezi si wano Bunyoro wokka si Buganda wokka si Acholi wokka si Busoga wokka everywhere Uganda enguudo za Uganda zonna okukolebwa tusobola zikola mu myaka 3 njagala mumbuze nti sente zigenda kuvaawa banange tulina sente nga tonna bakwata ku oil nga tonna bakwata ku gold ali Busia ali Buganda ali everywhere nga tonna kwata ku byabugaga bya mutaka tusasula omusolo n'olugoye lwoyambadde wasasudde omusolo n'akacupa k'amazzi wasasudde omusolo naye kambabuulire buli mwaka Museveni n'abo abantu abamwetolodde babba ku Uganda 10 trillion shillings. These are government reports. Mu Uganda tufiirwa listen mu Uganda tufiirwa trillioni 10 buli mwaka nga zibbibwa IGG mu lyagonja bamubuza sente ziragawa n'agamba buli wengezaako kwata bali corrupt bekweka amabega wa president bekweka amabega wa Museveni. Betty Kamya yakoze video njagala bachallenginga mwabaina TikTok na mwabaina YouTube genda olabe Betty Kamya onyiga kusimio bwe beina internet Betty Kamya nganyonyola sente za Uganda jiziraga no wanda bamugobye n'omugoba so njagala 5 in 5 years batubako 50 trillion ezo 50 trillion singa zebadde president zibadde zisobola okukola buli luguudo lw'omu Uganda wano kolas ng'otaddeko n'oluguudo olugenda ku Luzi. So bwe muba nga mugenda okulonda Kyagulanyi togenda just kulonda president muto togenda kulonda just president wa generation yo ogenda kulonda Tamak Road wane wamwe neyo nayo wa mikwano gyo kitegeeza nti go wa boda nawo wa benzi mwena mugenda kuvugira ku luguudo olulungi togenda kuddamu kubeera neyo nfuufu emotoka yo tegenda kufa kubanga ebinnya. That is not going to happen. Mu Uganda empya mikwano gyange tugenda kubeera n'amasanyalaze everywhere ate nga tugasaze by half. Mu Uganda empya buli kitundu kigenda kubeera n'amazzi. Mu Uganda empya amalwaliro gonna gagenda kukolebwa ate buli LC1 just 3 kilometers okuva ku LC1 walina okubeerawo eddwaliro lya Health Center 3. Bino bintu sirizibu nnyo mikwano gyange. Bino bintu sirizibu nnyo. Health Center 3 etwala sente meka? Sente ntono nnyo. Buli lunaku every day Museveni akozesa 2 billion. Every day. Sigambye every month. Sigambye every week. Ngambye every day Museveni akozesa 2 billion shillings. Ezo sente kitegeeza buli lunaku Museveni alya almost eddwaliro ddamba. So, obukulembeze bwe tulina sigamba nti tetulina sente wabula sente zikola ebikyamu. Sawa zino abaana tebali ku ssomero kubanga abasomesa tebabasasula naye sente ze balina okusasulamu abasomesa bazisasulamu abayimbi bayimbire Museveni tubonga naawo. Abasomesa tebasasulibwa abasawo tebasasulibwa naye kakati njagala mutunule mu tawuni zino zonna badiployizeeyo poliisi n'amagye ezo sente ze bakozesa nga bakuuma akasajja katono nga nze. Lwaki mutyango mu basajjamu ezo sente mikwano gyange ezo sente tezigenda kwononebwa bwe zityo. Njagala buli alina mukwano gwe nga musomesa oba mukwano gwe nga musawo amugambe tagwamu maanyi. Emisaala gyabwe gigenda kutereera nga gibasasula bulungi ate mu budde oba osomesa arts oba osomesa sciences. Abaana bammwe bagenda kusoma ate nga basomera bwereere ate nga ne ku ssomero bafunayo ekyokulya so that ulira abaana bammwe egenda kubeera nkola ya gavumenti. Wano gavumenti ebeera tekuyambye wabula gavumenti ebeera ekozesa bulungi omusolo ogwo nti abaana bw'abanga ali mu ssomero lya gavumenti omwana ngafuna pen ne pencils from government, ngafuna uniform from government, ngafuna ekyokulya ku ssomero from government, ogenda kulaba abaana nga bwe basoma bulungi.
abaana gavumenti si yagenda okulunda enkoko si yagenda okulima kasooli no abantu mwe mugenda okulunda enkoko nga twagala buli mwana wakiri ajje ne one egg si kinene nnyo ne buli mwana wa Uganda bw'aba aliyambala ku makya nga agenda okusoma ajja agenda kusoma ero nga akyakala kuba agenda ku after ku break time ajja kunywa obuugi bulungi ajja kulya ejjiri addeyo asome agenda kusomero nga ayagala gw'omuzadde kubanga gw'osupplyinga gavumenti gw'osupplyinga er'essomero nawe ogenda kubeera loodi abaana basoma bulungi nga ne bazadde baabwe bafunamu eyo ye gavumenti eyagala abantu eyo ye gavumenti ekolera abantu mikwano gyange ffe tugenda kubeera basaavanti kubanga tumanyi abaana be tusomesa abaana baffe bagenda kuwasa abo abaana oba abo abaana bagenda kuwasa abaana baffe kino tukikola nga bannayuganda bana abasajja batufuga nowanda pulezidenti Obote yagamba Museveni si munnayuganda kubanga bino ebintu tosobola bikola bw'obanga oyagala ensi 40 years amalwaliro gonna gavunze amalwaliro ge tulina gazimbibwa Obote gazimbibwa Amini enguudo ze tulina zazimbibwa Obote zazimbibwa Amini Museveni talina kyayongeddeko okujjako okuzonnoona baganda bange mugenda kukulemberwa bulungi byonna tukyali ku bajeti eno eya gavumenti already eriwo togenda kusanga nga sente zibulira mu classified budget buli mwaka parliament erina kyeyita classified budget mugimanyi budget ey'ekyama Museveni eka yagimanyiko nti egenda mu magye tuli mu kulwana nansi ki tulina olutalo lwe tuli mu kulwana kati lwaki sente ezo teziyamba abantu ne babeera bulungi kati ezo ng'ozivuddeko ezo za kutereza bulamu kati kigamba muno obulamu obulumanza okutereera kati tugenda mu nkulaakulana galamba buulire nti wano oil ali wano eno bagiyita oil city bagiyita oil region naye eno region erina just linnya just a name oyo oil asobola okutransforminga wano naye muze mulaba Museveni bw'aba ayogera ku oil wabana agamba ki agamba whose oil agamba my oil naye nga Museveni yajjawa oil oyo banange tugobe Museveni tubadize oil wammwe yes ebyobugagga birina okulakulanya eggwanga lyonna naye nekyebaali basente ze ndaba kitono nnyo at least 30% esobola okulakulanya wano wasobola okufuuka nga Dubai kisobola Dubai tebalonda dollars tezaba waggulu nezigwa it is out of their oil Nigeria telonda dollars nti ziba waggulu nezitonyanga amazinga enkuba no it is their oil kitegeeza tusobola okutransforminga wano naye kubanga bano babbi oil bamusima bayikwese agreement za oil zonna tebagala bannansi bazirabeko ate bamutunda ali crude bamutunda oil already bamutunda bana ababbi banange mumpe chance mumpe obuyinza mbakabire bana abasajja we can change this njagala babuli nze njagala muve wano nga mwena mbitegedde kuba njagala buli omu ku mwaberenga Kyagulanyi njagala ogenda okinnyonnyole ebiseera bingi nnyo bamanyi okubuzaabuza abazeeyi njagala ogenda onnyonnyole maamawo njagala ogenda explainingire taatawo amanye how rich we can be amanye nti tusobola okutransforminga wano onnyonnyole emikwano gyo gyonna bamanye nti tebagenda kwetaaga kunoonya visa kugenda kuba kyeyo nedda Uganda is rich already. Uganda is rich. Temwetaaga kubaano kugenda mu kibuga. Ekibuga tulina okukireeta wano. Abavubuka bangi temulina mirimu. Naye ate ng'emirimu gisobola okutondebwawo oba okutumbulwa. Okay? Katino kambabulyeko mikwano gyange. Manyi bulungi nnyo tina abakola mu mafuta si baawano babajja wala ne babaleeta yes omuntu wawano okuwa omulimu bakuwa gwakwera oba gwakugulawo geti kyemugamba abaana bamwe tebasoma kyemugamba abaana bamwe tebagala kukola mu factories kyemugamba abaana bamwe tebagala kudevelopinga wano emirimu egyo gya oil sector girina kutandikira ku ba locals abantu b'omu kitundu
bwe tunaba tuzimba enguudo zino enguudo tujja zizimba nga tuzizimba namwe tetugenda kuleeta bachina kuzimba nguudo naawe tusobola okuleetayo ba expatriates 2-3 naye lwaki avuga grade abeera mu China. So we are going to change that, my brothers and sisters. Njagala mwekiririzemu. In a new Uganda, obugagga bw'ensi bugenda ku benefiting ffe. Ensi ezifugibwa obulungi bugende Dubai. Si bangi nnyo naye loko omuntu we Dubai gwe bayita loko. Dubai ekigambo loko kya bbeeyi. Era bw'omulaba bamutya bavaayo bayayitewo oyo loko be bannannyini nsi. Naye kati ffe okuyita loko bakunyooma abagwira. Ba foreigners basinga okuwoomerwa ensi yaffe. Ba foreigners balina more freedom mu nsi yaffe. Ekyo tekigenda kuddamu kubeerawo nga ndi president. Bingi nnyo bye nandi bashiningideko light mu Uganda empya. Manyi bulungi nnyo togenda n'ogula ebijanjalo ensigo nga ya bbeeyi naye ate bw'omala okubikungula okubijja mu nnimiro ne bigwa ebbeeyi. Manyi bulungi nnyo ensigo ya kasoli bwe muba mugenda okusimba kasoli kiro bagitunda senemeka. Bagitunda mutwalo ewalala gumu kitundu naye ate bw'okungula kasoli n'omugyayo mu nnimiro bakugula kiro senemeka kiro 5. Abo si babbi tubagobe. Kyemugamba ebyo ebizibu bye muyitamu bano abakolera Museveni tebabimanyi Nabbanja tabimanyi naye they don't care kubanga mmwe mulina kubeera basirevu baabwe. Kambabulireko mikwano gyange bwe tubawa eddembe lino kitegeeza abapolitician tebagenda kuddamu kubeera bagagga. Nze ntambula mu nsi yonna n'ogenda e Sweden n'osanga street geyani ne bagamba oyo politician we Uganda ali mu NRM. N'ogenda mu mawanga g'e Bulaaya n'osanga ebizimbe ebiwanvu bya Museveni, kino kya mwalawe, kino kya mutabani we. Sente bazimba wano bazitwala eri temufaayo. Nze manyiyo ate bali bapulezidenti bayo bamanyi kati mwe mumpone pulezidenti musirike. Njagala mikono gyange mbabulire Bobi Wine bw'anaabeera pulezidenti it's as if nawe ogenda kubeera pulezidenti kubanga ogenda kubeera represented. Ekikuluma nkimanyi, ekikuluma kye kinnuma, kyoyagala kyenjagala. Twagala kweyagalira mu Uganda eno, twagala 10 years from now, 20 years from now nga wayisewo emyaka 20, myaka 30 nga tuli bazeeyi nga tugamba abaana baffe mweffe twakyusa Uganda nga ddala twagikyusa. Kino kyembagamba kisoboka okukolebwa. Kino kyembagamba e Zambia baakikola, e Burkina Faso baakikola, e Kenya wano baakikola, naffe tusobola okukikola. Ate bwe tunaakikola tujja kuba tetukikoledde ffeffeka, tujja kuba tukikoledde bazeeyi baffe abakyaliwo. Waakiri balabe ku freedom nga bakyali balamu, waakiri bakirabeko. Tujja kuba tukyekoledde ffe, kitegeeza tetugenda kukaddiwa tufe nga tetunaba kutuuka. Saawa zino toyinza na kusalawo myaka gy'ogenda kuwangaala. Ne life expectancy yaffe yakendeera, tetukyawangaala. Ogenda kuwangaala otya ng'olwala sukaali oba oyina okufa? Bw'olwala wano e Uganda nga tolina ssente oba ogenda kufa. Mikwano gyange njagala tereza ebyenzijanjaba tukaddiwe bulungi kubanga buli omu ku mmwe agenda kaddiwa. Buli omu ku mmwe agenda kubeera muzeeyi. Naye njagala bawoninga bakyali bange singa mukaddiwa nga tetugyeko Museveni mugenda kufa bubi. Buli Museveni wabeera nga kyatufuga, buli lunaku lwatufuga Museveni, buli lunaku Museveni lwatufuga tudda emabega ennaku 5. Bwatufuga omwaka tudda emabega emyaka 5. Njagala otunule ebibaddewo emyaka 5 egiyise. Babbye mpaka ku mabaati agabanaku. Emyaka 5 egiyise, wuliriza,
emyaka 5 egiyise mwali mukyasobola okulima emmwanyi era King Sir agamba wanakamwanyi kaliwo naye kakati n'emmwanyi zammwe bazitutte batutte everything. That means we must fight very hard okukyusa embeera wano mu Uganda. Kati mbuuza Bobby tukole ki? Abamu bakimanyi ansa yaffe yiino, ansa bagiyita protest vote 2026. Protest vote tegeeza ki? Manyi bulungi nti bangi kumwe mutya mugamba tuli bangi naye bakalulu kaffe bajja kabba. Yes, twatulonzeko ne babba naye njagala mbabuulire ku mulundi guno tewali covid. Ku mulundi guno tewali covid. Abantu bangi nnyo abakuze abaali tebalonda ku mulundi guli kati balonda. Byabakama according to him, according to Electoral Commission, tulina abalonzi milioni 19. Milioni 19. Chamukisa mulungi tukyali bato, tukyali herete, tuli fiti, tufuba okumakinga sure, nze njagala kumakinga sure wakiri I look in 15 million pair of eyes. Njagala kumakinga sure tisisinkana abalonzi milioni 15 togere nabo, era njagala okubasaba abalonzi milioni 15 muveeyo. Abasinga kumwe muli bato, abasinga kumwe muli bato, njagala obbasaba kati batidde basooka gamba tugenda kulonda nga 14. Kakati leero ku makya byabakama agambe tulonda nga 15. Ne bwe munagamba tulonda nga 10 ameka, ne bwe munagamba tulonda mu March, ne bwe mugamba tulonda wa, njagala tukole operation mikwano gyange. In this, everybody has a job to do, everybody has a role to do. Njagala okubasaba buli omu abeere Bobi Wine wano. Njagala mutwala obuvunaanyizibwa, temubutwala just kubanga mundabako olwaleero, nene bw'obatonda byeko, take the responsibility. Si wanjawulo okugwe mukwano gwange, fena tufaanagana, but the love for our country, njagala kuno kusinkana kwaffe kukomyewo love ya Uganda. Kyova olaba mbagamba buli omu njagala abeere ne flaga bweti ewuka, ne bw'oba togenda wakirisiiga colors black, yellow, red, goberene fulaga nga bw'ozuukuka olowooza ku Uganda. Njagala omanye nti Uganda buvunaanyizibwa abo, Uganda mulimu gwo, Uganda kya busika abo, Uganda yiyo, yegwe Uganda era ne Uganda yeki yegwe. So take the responsibility. Mugenenga mu persuading abantu bananga abantu baveeyo balonde, muveeyo mulonde. Buli muntu yenna yegenda kubeera public holiday, abantu byabatame by'okulonda naye temugwamu manyi, muveeyo mulonde. Bwe tuvaayo mu bungi ne tulonda ate n'otolonda kuvaawo, naye n'omala okulonda ate n'okola ki, n'osigalawo n'okuuma akalulu ako. Kino tugenda kikola all over the country, all over the country. Tebalina we bayinza Twitter kati bw'omala okalonda beerawo kakuume, temuddayo waka, musigalemu ezo towns. Tolaba abaana abasirikale be baleese wano, abo abasirikale be baleeta ne Busoga, be badde ne Kakumiro, be babadde ne Hoima, tebasobola kubeera mu bifo bibiri oba bisatu omulundi gumu. Njagala babulira Uganda erina abasirikale nga mitwalo 10 n'abapoliisi balinga mitwalo 10. Golooza tuyiri bannayuganda bameka? Ate n'abo abasirikale ne bapoliisi nabo bali kusaidia ffe kuba nabo banyigirizibwa, nabo tebafuna misaala mirungi. Therefore, bwe munaabeera firm, bwe munaabeera solid, bwe mutaatye abo abasirikale bagenda kukola nga abasirikale ba Madagascar kye baakoze 1 week ago ne beegatta ku bantu. Bannange tugenda kujjako Museveni, bannange tugenda kujjako Museveni, bannange tugenda kujjako Museveni, tugenda kumujjako ate nga tumaze n'okufuna solution. Ife tulina solution. Tubasaba mwerondera omukulembeze owammwe. Kati bw'agezaako okukabba baboyi mu menke. Nze nga bagamba muzimbe eggaali,
Zizenga kama muzimbe gali kakasa oyina bachalibo batano oba bachalibo 10 making sure ina timu yo ngeri private ngeri secret bano sibagezi nnyo eyo timu gyobotambula nayo do to do mugende nga mukuwa campaign nga mubulira abantu munonya akalulu era eyo timu gyo kumisa akalulu era be banagezaako kabba tujja kabanja Uganda yonna abana bebusi abankakasiza tebagenda mukkiriza kuyitawo okudukana sente zaffe kino tusobola okikola bannange bwe tunajjako abo abantu kinaaba kiwedde forever waliwo ebintu byotogenda kuddamu kulaba kambabuulire nga maliriza there are some things you're never going to see again ensi ezakulakulana tewakyaliyo kolera yagwawo dda era naffe tusobola omweradicatinga permanently okay mu nsi ezakulakulana maramu road ziri mu faamu z'abantu bazikuma bukumi tusigale n'oluguudo lwa maramu abantu bajje balambule bagambe edda waabeerangawo enguudo za maramu naye kati ze enguudo zetukozesa ebyo bigenda kukyuka mikwano gyange n'abasirikale n'abapoliisi tebagenda kuddamu kubonaabona mikwano gyange tulina ogenda ewalala ate nabo mbatabbire naye njagala obalekera obuvunaanyizibwa mwagala ensi yammwe temutya mwongere okubeera abagumu mwongere okubeera solidi mubeere mulonda te bwe mulonda ki ambuleera olaba ambuleera wotiki nga tolonda kintu kyonna kya yero tubagala nnyo mikwano gyange njakomawo wano njakomawo nga ndi president njakomawo naye njagala nkomewo nga nsala akaguudo nti no projekiti y'oluguudo etandike njagala nkomawo nga nsala akaguudo nti kati university etandike njagala nkomawo nga tusala akaguwa nti eddwaliro litandike bino byonna tugenda bikola naye tugenda bikola nga muvuddeyo ne mulonda tugenda bikola nga tuwagidde mwebalire ddala saagala kulekerawo kwongera nammwe naye obudde bwedde mukama bankuumire mubeere bulungi z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.